nabaddeko jjo mu Kampala era nga ngenda side ze Namasuba ninga kulaga enguudo zonna bazooza baziyisamu empiira naye baba wana government mugende mulete empiira muyoze ku Old Kampala simanyi oba lunatukula lutya kuba lyo ttaka lyokka bw'ogenda ng'ewantu n'olabanga we basimudde wakyali wabisi munya bategekedde ggwe kitegeeza bw'ogwa obugwi ate ky'oyinza okusanga otoyinza kwagala ensonga lwaki owulira minisita omulamba wa information agamba nti wafaza iteekako akamwenyumwenyu abantu banalisomuseka kale ogenda baakasosa nti abantu bo baavu ng'abamu wabaggadde ne bagamba bateeke ne pavers mu luggya amabati bagajjeko amakadde bateekeko amapya kale bagenda gamba ddala ogenda kuyambibwa ki already oyina katukuyambi ate basaba buyambi nze njagala kukutegeeza bannayuganda oba bano bonna batulaba ku lubaluse wa TV nti obukulembeze bwa General Kaguta Museveni ne gavumenti ye kyebusobodde okutuyamba ku myaka egigenda 40 gye batukulembedde bwe kwewola ssente ne zijja ne baziddiza ng'abantu ne zisobola kuba nga zikola ebikoze eki ebiyamba eggwanga wano mu Uganda. These were the sounds that highlighted amanya aje Samuels nga bulijjo wano ku Lubaluse wa TV. Lubaluse wa TV tuli ku mikutu migatta abantu okuli YouTube channel yaffe Lubaluse wa TV ate nga ku Facebook tuli ku Lubaluse wa TV era Facebook page yaffe ate nga ku TikTok nako kwe tuli Lubaluse wa TV. Following, tuliking, o commenting, tusobole kubanga tukyusaamu ebyo byoba tosiimye tubenga tusobole kubitereezaamu. Twina abakugu abenjawulo betuleeta wano ku Lubaluse wa TV oba analyst ne basobola okubanga batubuulira biki ebitambula mu ggwanga nekyobadde tomanya kyobadde tomanyi n'okitegeera wano wenyini ku Lubaluse wa TV. You can take abamu ensimbi aba Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School banono nga basangibwa wali Bombo Degeya batuukirire basobole kubanga bakubangulira bulungi omwana. Jukira bano bali madini gonna dini y'Obusiraamu abakatuliki abalokole na buli dini yonna basomesa abaana bulungi nnyo ate nga Abasiraamu ogenda okuvaayo ng'omwana asobola okubanga asobola okusoma Quran batuukirire basobola kubanga bakubangulira omwana. Abala batekamu ensimbi be balujja properties banono nga abakugu mu ttaka basangibwa Matuga nabo batuukirire basobola kubanga baguza ettaka eddungi oyagala nnyumba ewedde basobola okubanga bakikukuza mu sente ensamusamu. Olunaku lwayo mu studios ndine baganda bange ndine Honorable Waswa Emmanuel ajja kuba abeyanjulira bulungi nnyo saako ne analyst abasinga gumutera okulaba ku Lubaluse wa TV nga tuwayamu ku nsonga ezimu ezitambula mu ggwanga. Olunaku lwayo ndine abo mu studios ate ng'erudda luno ku left hand side ndine Katabira Muhammad oyo teri atamumanyi ate nga ku mukono guno oluuyi luno ndine ne Honorable Waswa Emmanuel. Ngena kuba babasoko babuzeeko tulabe ate nga tusooka tweyongerayo n'ensonga ezimu zetulese. Sooke naani bonna nga banyiize kiki kansooke n'oluuyi luno Muhammad Katabira tusanyiza okulaba ku Lubaluse wa TV. Omugenyi yasooka okwanirizibwa. Okay. Kati nze ngenda kwongereza ku bya mugenyi. Okay. Nsonyiwa mukama wange ku lwekyo. Amira so tetugaala kubanga mutuwa bulamu kuba muli bamanyi okitegeera. Okay, katusooke n'oluuyi luno lutuddeko Honorable atweyanjulire era naki kitugenda kubanga tutambula mu dakika ntono nnyo soko yanjulira abatulaba.
baramusiza nnyo basabo ne bannyabo ate mmwe abalabi ba Lubalusewa TV nkama nginyanza nnyo okunkyazaako mu studio za Lubalusewa TV. Yes. Erinnya nze kansala wa Swai Emmanuel Muwonge nga nkiikirira abantu b'erwadda A ne rwadda B Nasana ku Municipal Council. Okay. Ate era mu buweereza ndi mu mwami wa Kabaka atwala emizannyo. Bifungo oyina bingi. Atwala emizannyo mu ggombolola lya Ssaabawali Gombe. Okay. Ate era mu kibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform ndi ku lukiiko olutambuza emipiira gya ba Foot Soldiers National Committee era nga nze nkulembera ba referees era ennaku zino tuli mu Busoga era mwenamena batugoberera ku Facebook yange era musobola okuba nga mutugoberera tusobodde okuba nga tutambuza emipiira gino Uganda yonna. Ekitegeeza mukwata region ku region. Tukwata ku region twaliko mu Buganda mu Greater Kampala. Okay. Twagendako mu Greater Mukono, Greater Masaka, Bukedi sub region, kati sasa tuli mu Busoga region number. Okay. Yes mukama wange. Tuyanze sebo. Oyo ye mukuru oba Honorable Waswa Emmanuel ababulidde ebifo byawama abantu nno gye bali baana bato ne bakulaga nti ebifo bayina binene. Kanzire eri analyst wange naye ababuzeeko abalabi ba Lubalusewa TV. Abalabi ba Lubalusewa TV nyongera okubebaza mwe bali kutugoberera. Data gwe muteekamu akaseera ke muwaayo ne mugamba kano akaseera katulabemu Lubalusewa TV bebetuwadde tubagamba tubebaza nnyo kyemukola kya mwendo n'olunaku olwaleero tuzeera tubaweereze mutuwa amatu tubeeko naffe tulabe nti tubaako nekye tugatta ku nkulaakulana y'eggwanga yaffe Uganda. Amiina. Tuyanze iki sigenda kubalwisaawo tugenda kutambulira ku nsonga eriwisa yakati nti wenjogerera nti Uganda ng'ensi twafunye abagenyi mu bufunze tulina olukiiko lwa NAM nga mu abafuutifuuti pozi kigwayo kitya non-aligned movement. Okay. Ekyo lwe lukiiko lwe tulina ompozi omuntu asobola okubuuza kyekiki ge mawanga ge bagamba baganampa wengwa. Okay. Nti waliwo amawanga ge bakategorizinga nti G7 okay. ga kirimaanyi omusanvu ne bagattako n'eddala ne bagamba G6 plus 1 ne bagattako Isirairi. Okay. Kati gano babala nti tigayina we gagwa mu byenkulaakulana ennyo kati enkuŋŋaana zino bazitambuza amawanga amaavu balabe nga amagagga agayinawo ke gayina gasobola okuyambako ku mawanga agatalina we gali. Okay. Ate nga mwago mwe twagwa nga ffe Bannayuganda tuli bamponga byuya. Okay. Oyaguza lujjo. Omuntu ali eyatulaba ku Lubalusewa TV. Honorable. Olowooza kiki kyayinza okulaba oba mugaso ki gwayinza okulaba mu lukuŋŋaana luno lwaze mu Uganda? Asaba nyongera okwebaza. Olukuŋŋaana luno Bannayuganda twandibadde tulyoyagaliramu nnyo lwa nsonga lwaluleese okugatta lugenda kukola ng'olutindo wakati w'amawanga ag'enjawulo. Okay. Mwe muli lyaffe lyafunye omukisa okuba nga likyaza abagenyi olunaku olwaleero. Naye essaawa eno we twogerera nti Uganda etubidde mu mabanja ge yeewoze mu Bannayuganda. Mabegakaawo nabadde nyina programu emugenda ku TV nga kiraga nti era ne president wange ujja batwalde ku press conference ekavule n'akyogerako nti Bannayuganda bonna obukadde obusaba mwana mu bubiri nga n'omwana azaalibwa olunaku lwaleero agudde ku nsolo olunaku lwaleero kiraga nti abanjibwa obukadde bw'ensimbi obwo bubi mu mabanja gabanjibwa omwana yakazaalibwa n'omwana yakazaalibwa abanjibwa obukadde bubiri nze ajje waabwe wa 3 naawe obanjibwa bubiri. Okay. So buli Munnayuganda buli nsi ya Katonda eno abanjibwa obukadde bubiri wadde bamuzadde jjo okuyingira asemuka oyongeza neyanza okulungamyamu. So kitegeeza Uganda nga yo tukozesezza omulama gw'okwewola bulungi oba bubi simanyi oba bumukira mutya naye Uganda yeewoze ssente eziyetaaga ne zeeteetaaga naye ssente ezo ekisinza okubeera ekyennaku nti tate teziyayo Bannayuganda zitya ng'enguudo nziraba njala okutegeeza osimaye oba olubola okutambulatambulako maze ebbanga kino tugenda ku mu kibuga Kampala antambudde ne flyover nagirabye era bw'omukaba bakusasira n'ogendako flyover naye va ku by'okusudiya
twamala kweteekateekera nga tumanyi tugenda kukyaza namwe ne bakola ku flyover nga bakimanyi buli omu agenda okuyita agenda kuyitaawo yitako nabaddeko jjo mu Kampala era nga ngenda sayidi ze Namasuba ninga bakulaga enguudo zonna bazooza baziyisaamu empiira naye baba wana government mugende mulete empiira muyoze ku Old Kampala simanyi oba lunatukula lutya kuba lyo ttaka lyokka naye nga ekyamazima tukkiriza nti twandibadde twesimira nnyo mu nkuŋŋaananga zino ate kuba zigenda tusitula nnyo naye njala okusaba gavumenti yaffe eya Uganda eya wano tusobole okuba nga tujjukira nti tuli bannayuganda ffe tugenda kuvaawo tugenda kubeerawo ebbanga lyonna tukole ebyo byetaagisizza okukolebwa ate era ne ssente ze tuba tusobodde okuba nga obuyambi bwonna bwe tusobodde okuba nga tufuna okuva mu nsi endala bujje mu Uganda ate bulabike nga Bayuganda babuganyulwamu nze ndowooza yanseko twenze ngenda okudda eri Katabira olowooza kirungi oba kyandibadde kirungi okuba nti lwe tuba tugenda okukyaza abagenyi lwe tutereeza enguudo oba lwe tukola ebintu ebimu kiringa bonoobeera mu maka nti lwokyaza omugenyi ate lw'olina okwera eddiiro oba okulisiimuula ebintu bingi by'osobola okuvaako okulaba eggwanga oba ŋŋambe nti eririmu oba obwannakyemalira oba ŋŋambe oba fugabbi oba kiki kyoyogedde kyenyini example gy'owadde ey'ogamba nti lwaki omuntu osobola osooka kulinda abagenyi okuyonja awaka bw'ogendanga ewantu n'olabanga we basimudde wakyali wabisi manya bategekedde ggwe kitegeeza bw'ogwa obugwi ate kyoyinza okusangawo toyinza kwagala ensonga lwaki owulira minisita omulamba wa information agamba nti wafaza iteekako akamwenyumwenyu nalaye ababutaddeko comedy nga besibye peege ziti amanyu gali ku ngulu nti bamwenyeza abagenyi naye ku nsonga eyo ekyo tekyewuunyisa amawanga kati ebintu ebikoleddwa nkugamba akadde kano nabyo tiba tebiri ku mutindo tosobola kukola kintu mu wiiki emu kangiza oluguudo n'oluyiwayiwako bukola sikola asaawo just emmotoka ziyiteeko ziri kati we zinaavaawo ekirala gano malya nsimbi kyogamba wano emmotoka gavumenti zeeyina zibadde tesobola kutambuza abakungu naye emmotoka ze baaguze wazirabyeko ziri mu sente mmeka olukunga lugenda mala ennaku 5 zigenda mala ennaku 5 naye bwe ziggwa ezo emmotoka zigenda kulagawa bagenda zizzaayo gavumenti egenda kuzitunda baani abagenda ozeddiza era oyinza okusanga nga sente ze bagamba ze baaziguze nga zimenya n'amateeka mukulu Katabira ngabo nti bw'oba omugenyi ajja so omusiimulya n'omutegekera nekola mubadde mulya binyeebwa kola omusiikira kanyama kati naffe gavumenti yaffe yagadde ebalage nti bane tuso batambulizaako mmuluka ennungi tuyina enguudo kale ekyasinza okunsesa nti baasimbye n'ebimuli simanyi oba ebimuli baasimbye bibya producer wange bwe yagula kalituusi nanga akulira mu wiiki emu kati ndooza ebimuli bye baaguze babisimbye jo galutandika leero oba lwaki mu wiiki emu alisi bantaddewo bino byentera olaba abatembeyi nga batambuza nga byakula dda naye kati gye buva ne gye bulaga nze singa Sodiro ampa omukisa nangamba Katabira njagala kukyalirako ewu sisobola kugenda newola nti ngule zi TV zi 48 zibitya nziteeke mu nyumba njagala nsange mu mbeera embi amanye nti neetaagibwa kuyambibwa Uganda kiyabadde yina okukola nti omukago guno gwakuyambako amawanga ageyaguza olujjo n'agatali bulungi okulaba butebe gagenda okwekulaakulanyamu Uganda buli kimu nga bwe kiriwe kyandibadde ne babayisa ku nguudo zaffe abantu be bakaso okusiga amayumba langi ne babaleka nga ziri bwezityo buli kimu abakungu ne bamanya nti eggwanga lyetugenzeemu jjavu nti ne woobeera ng'obaze ekiwandiiko kyo ng'ogenda okitwalayo mu samiti eno obagamba neetaaga okuyambibwa mu kino nekino nekino ddala nga gye bayise bakirabye kale ogenda baakasosa nti abantu bo baavu ng'abamu wabaggadde ne bagaba bateeke ne pavers mu luggya amabati bagajeka amakadde batekeka amapya kali bagenda gamba ddala ogenda kuyambibwa ki already oyina katukuyambi ate basaba buyambi bandirese buli kimu nga bwe kiri mu kyo kyotegeeza
nti n'akamwenyumwenyu minisita keyagambye tuteekeko twandi tugubadde butugubaza ennaku eri kubamu ne babuuza bana gye tuyise abantu nga batugubadde ensonga ki ne bagamba obwavu twetaaga support twetaaga sente tuteeke embavubuka kino nekino awo basobola okubawulira naye gyoyise kati omuntu asobola okugaa nti enjala ennuma nga buli kadde obedde omulaba amwenya era batosobola kukkiriza buli kimu kyandisi bandirongoosezaamu akatono oba nga gye bagenda mu conferences kinategeddeko nti nejjo emizindalo bwedda gyogera givaako tebereza omukulembeze wa ggwanga ddamba ayogera omuzindalo ne guvaako ne bakwata omuzindalo gw'omukulembeze omulala ne bagwetera onayogere naye nga sente ze bagamba zibatadde mumpitirivu nnyo nga ne munyonyo bagiyisiza budget mu parliament naye nga ate hotel ya bwannannyini ya Sudiru ya bwannannyini ne bagiyisa budget ekole ku bizimbe n'okutereeza sound system byonna byabadde nga tebiri ku mutindo kati ngamba nti gabadde malya nsimbi ekisooka n'ekyokubiri nti twandibalidde tulina kusigala nga bwe tuli tusobole okuyamba bamanye tuli mu mbeera mbi basobola tukwatizaako honorable nze ngamba nti abantu bano twandibadde at least ne hoteli zino gwolooza kirungi okubanga tuba tutte mu mahoteli agalimu amatono nga malungi kubanze nina gwe nali naye naŋŋamba nti bw'obanga oyagala obuyambi oli mumanyise nako omulage nti kino kimpisa bubi kiringa Queen we yajja Amoti alina akakomedi ke yakola naga nti Amoti manya Queen njagala ategeere nti ekikuje ekiri mu Uganda kiruma abantu bano twali batadde mu hoteli ziriko wansi bategere ne bagana nidda be bantu wadde plan tibane muzimbe hoteli zifanana zitya bweziti goloze ensonga eno bagikoze nga bamaze kwefumitiriza semu kamange njala kusooka kuttanya oba kuddamu kyamuganda nkatabira ayogedde n'agamba nti twandibadde tuleka buli kimu ne kifaanaganaga bwe kiri naye njala kuwa mawulire mwami katabira nti nayogedde ku mulamu gw'okuba nti Uganda yeewoze ssente Uganda eno yegegamu ku mawanga agasobodde okuba nga gayambibwa obulungi nnyo ddala okuba nga kati ssaawa eno gali yadde kuba njala nakujjukiza nti President Museveni yavaayo n'agamba Uganda eri ku mawanga gali yadde amankuseere naye ate ripooti ya World Bank nejja ngiraga Uganda emu ku nsi ezisinza ezimu kuli ziri mu mbeera embi kitegeeza Uganda n'obukulembeze obuli w'essaawa eno busobodde okuba nga buweebwa obuyambi obwetagisa okuba nga buli eri yadde so balina okulaba nti sente ze muntu zikola kino accountability tebalina kulaga nti bali bubi nnyo olese mbere entuufu nti essaawa eno accountability gye babadde basobola okuba ku buyambi bwe bafunye kwe kujja bukioski ku makubo okuyera amakubo essaawa eno n'okukwata abantu abatafaana bulungi ku makubo bajjeku okwongera okusiga ekifaananyi ekituufu nti bannayuganda bali mu mbeera nnungi era essaawa eno bali mu mbeera eyeyagaza so nze njagala kukutegeeza bannayuganda oba bano bonna batulaba ku lubalusewa TV nti obukulembeze bwa General Kaguta Museveni ne gavumenti ye kyebusobodde okutuyamba ku myaka egigenda 40 gye batukulembedde kwe kwewola ssente ne zijja ne baziddizanga abantu ne zasobola kuba nga zikola ebikoze eki ebiyambe eggwanga wano mu Uganda so fe okujja kwa naamu wano kutuyambye tekutuyambye lwa nsonga abantu bano tebagenda kusobola kubeera nga basigibwa ekifaananyi ekituufu bannayuganda essaawa eno mwe bayita bw'oba nga baagala okumanya ekifaananyi ekituufu bagendeko mu Busoga bagendeko mu Bukedi sub-region basobole okumanya obwavu obuli eyo mu ndeeyo anze jjo singa studio producer asobola okutulaga ku kifaananyi ekiri ku mutima twetula muno mupiira e Busoga ninga n'omwana play zezimu ku ngoye ezisinga okuwangaala play y'omupiira ewangala naye nga ye
n'amakugunyu gali bweru kitegeeza ajambadde n'okutuuka nga program ennene bweti ya tournament ya National Unity Platform ezze nga talina alternative kubanga asobola okubanga ateekamu empale endala polo yona le mwena koyogedde ewangala omusajja asojjambala emyaka egisoba mu 5 arenga bunaku ojambala lukanako tayulika ne kale kitegeeza weesobodde okubanga eyulika ku butuuliro so nze nno ekifaananyi kye njagala okulaga bannayuganda ekituufu ate nga kyekituufu kye tulimu essaawa eno Uganda yemu ku nsi ezikyasinza okubeera embi naye nga si kubeera mbi nti eri mu mbeera mbi naye olw'obukulembeze obubi bwe tulina nze nno mbuusabuusa nti waba tukulembera si bannayuganda bwe bakwata kye bafunye kyonna kyonna balina kye bakitwala so ffe nga Uganda tetuganyuddwa ku nsonga emu eyo gyogedde ekyamazima omuntu yenna bw'aba akulembera ensi nga mu nsi omwo mwali obanga mwazaalibwa ekyamazima tayinza kikola nga ebimu bibeera nti ne bwoba olina abaana ewaka ebise bisinga nga bonna gwe obazaala toyinza bakola kikyamu kyonna naye babenga bakusuulamu katabira bakusuulamu omwana nawe gwobuusabuusa ojja kutuuka nga olya ne kamulale gwotalina nze nyina muganda wange agamba nti osobola okuba nga olya kamulale naye nga tomwagala kyoyagala mwana oli akusaba oli alyeko tweyaza byonna ebirowoozo byammwe jukana tuli ku Lubalusewa wa TV teekebwamu ensimbi abasanyusa junior schools bano nga batubangulira abaana mu masomo ag'enjawulo batuukirira balina branches 3 balina Ematuga balina Ekawanda ne Kawempe tulina Balujja properties bano nga bakugu mu ttaka batwalira ekyapa kyo kiba kyagaana bakyusa ebyapa amanya bagoba ku letters of administration basobola okubanga buli kimu bakikolerako ate ettaka lyabwe ddungi siri abafere weewala abafere wano ku Lubalusewa TV nagamba nti tukolagana ne badirector era buli namba gy'okubakaawo ye director weeyo bwe liba ssomero ye director w'eri ssomero buli kimu kyonna kye tulangira no ku Lubalusewa TV tuli kwalaali muganda ngo katabira ensonga eno singa gwabadde mu bukulembeze goloza Uganda wandisobodde kugisakira ki kyolaba nti kyetwanditandikiddeko ekisooka ebigendererwa bya summit eno biriki kosinzira okumanya nti naawayo ebirowoozo byange ne biteekebwa mu nkola bwe kibeera nga kulaakulanya mawanga okutuuka okubeerako yaddeko nti omanyi embeera ebeera mu ggwanga yevaako bannansi okulaakulana n'amawanga g'ebulayo okuwa ku buyambi nti ebintu byonna bitambulira ku accountability na kintu kikoleddwako ekirabibwawo singa okeera ku makyanga honorable kansala bw'agambye nti bakeera ku makya ne beewola ensimbi ku lwaffe bannayuganda ne bajja ne bazituusa wano nga bagamba zigenda kukolera ffe ne baziza mu nsawo zaabwe kyokka bwe zituuka okuddayo ffe kati ndowooza obudde era kugambye wali buli muntu mu nsi mu Uganda muno aliko omutango gwa $2 million kitegeeza oba olina omwana wo nga tanabatandika kukola ogwo omutango guli ku ggwe taata kati gwa aje oba olinayo ezzadde kati manya buli zadde lero odisasulya $2 million n'omukyala olina omusasulya naawe $10 n'omukyala mugatteko so kati summit eno kyeyinza okuyamba ku Uganda wadde nga akadde kano tesobola kuyambula kuba wambuza singa gwobadde olina kyosobola oli mu kifo ekisalawo ekisooka mu Uganda muno twetaaga butale baba na Uganda bakozi balimi bile bintu bibiri akatale ak'ebyobulimi wano ebigenda ebweru n'ebintu ebikolebwa wano kangambe nti oba ebifiriko bwe bina Uganda Uganda ebya culture kwa abantu abo ebweru eyo mu bintu byebalaba ne bagamba buli wolaba kino kitegeza igwanga bweti wolaba wano yensonga kyamini yagenda ngazimba ebitebe ngateekako Uganda house mu mawanga agenjawo kutunda Uganda waje tuli buli munga wakira basolo gamba Uganda eriddawo kuba abantu bangi ne wogende ebweru bakugamba nti weyogera ku Uganda bagamba eriye waamini nenga kitegeza omukulembeza atamazeeko emyaka gigenda mwana yinga tebamumanyi kyokanga amini yamala konoza yajja 7 mugumu nava ko 7 mu mwenda gy'emyaka 8 ne yonna bamanya amini
nti yatunde eggwanga mu kifaananyi ekirungi wadde abamu bagamba nti kifaananyi kibi. Summit eno weina okweyambira Uganda mu buyambi bwakubafunira butale bwe kibeeranga kuba amawanga gonna agasinga agajja wano agamu manene galina obusobozi obuwa Uganda roots nogamba nti mba muyina kino nekino nekino ffe tulina bye abantu baffe baagala kino nekino nekino mba musobola okulima bino ffe akatale eno gyekali Uganda esobola okuyingiza ku dola inflation ekakkanemu ekyo ekisooka ekyokubiri nti mulimu bannayuganda abamu abasomye ebyaddala nga waneeno siyinza kugamba muntu nti sigala mu Uganda ng'osomye ng'owulira akasente kofunawo tekakuyamba balinayo professions ze baagala okuva wano oba basobola okutuwa ku bakugu ne batuyambako wano butya tusobola okukola ebintu byaffe. Abazungu kye basooka okutugobako tebayagala bafirika kukozesa mitwe gyabwe. Bamanyi aje singa okeera ku makya wano n'okola microphone eno akatale wabe kaba kagenda kufa bwekiri kati tuba tusooka ne tubabuuza nti mwina musobola tuwayo kuba ku guno batusomesa ku ebya industries okusinga okweta wano ba investor najja ne goromolo y'abantu abagenda okukola mu kampani ye nga 5 manager bonna bajja twafunye ow'emmwanyi nyini mwanyi yavaayo n'agamba era yagamba oli temumukwatako teyabiriimu nze buli yagamba ataakinga oli aba ataakinze nze kati ani gwe obadde oyogerako okay naye okuwumbawumba summit yandiyambye nga obukulembeze bugoberera amateeka bussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu busobola okuteeka buli kintu kye batadde mu nkola buli kintu kye bataddeko ssente ne kikola naye wekibeera ng'osobola oteeka essente wano ne ziriibwa awo naamu neweneevaamu ne bagamba Uganda tugenda kugiwa trillioni za dola 10 era gyagenda okulaba nga abasajja bazimbye embuto n'okwabika nga zaabisi ng'ensimbi bamize emmere. tuyanze Honorable omuntu atulaba bw'aba ayagala okumanya tugeze embuuza nti ensi ekulaakulanye yoba gy'olaba ekuze olowooza erina kuba na biki? Okusooka kwa byonna ensi ekulaakulanye nze mu ndowooza yange esooka ku respectinga culture yaayo. Bannayuganda essaawa eno nze njagala kwebaza nnyo abavubuka bano abatambuzanga oluyimba lw'eggwanga olwa Buganda Baganda boys kiba kyamaguzi oba ntegerekeka nsaba nkutegeera ensi ekulaakulanye yensi etambuza abantu baayo for instance njala kwa kyakulabirako nga bannayuganda abagenda mu nsi z'abawalabu ogenda okukola naye nga bagendedde mu mitendera emituufu wantegereka ate n'ekirala nga abantu abo bagenze kubangulwa kati kugeza ngaffe mbeera mwe tuli nga bagenze kubangulwa mu bitwetayo okumanya genda obangula abantu abo okujja okubaako bwe bakola industrialization ffe tujja ntwekolere ye mu mutesa munnange mami katabiranga ejjaja kyogeddemu nti twetaaga okubanga wano tushiftinga tuve mu bintu bye tuba tukola small businesses tubenga tusobola okubaako ebintu bye twekolera kyannaku nnyo nti Uganda essaawa eno n'ekibiri kiriko made from China kitali kituufu kituufu bwe tuba nga twagala okubaako bwe tugenda naddala lukuŋŋaananga luno lwa summit ya Namu etuyambe anti katono nnyo ebuzibu bwe tuyina bwe nzenzuulamu ekintu ekyo nti Uganda tulina ebintu bye tukola naye ng'ebiseera ebisinga abantu bwe baba bikutteko bwe bati n'akisoma nti made of Uganda agamba ekyo kicupuli nkugereza ekigezo kimu nkuweemu katono okumanya nti kyave lwaki anti nkuweemu ekirala kimu nti ndabye nti tulina goodwill titles naye abantu bakatandika kati ogaa nti naye bannaye goodwill mulungi abantu baganda nga bagaa nze njagala titles ye zaavangawo ezo nga bagaa nze njagala titles bwe ziti ngakulaga tayagala ki oba ompulira bulungi nga gamba tayagala titles za goodwill ezikolebwa wano ekapeeka katono nnyo okusala ku muganda wange ekirimi ku kyoyogedde ekyo olumu bannayuganda bazira kusinziira kyani ani akoze ekyo
osobola okusanga nga akoze ekyo yomukuba kwabanyigiriza toyinza kunyigiriza tono yagala nkuwe sente yange nabo basobola okugamba ekitegeeza ne bakisamba tayrozi ogano zigula lwekyo osobola okugana ozigula nogamba ate mwongere sente atadde mwanyigirize nakataka kinsigazaawo nakeera ajja nsambe akajjewo nagamba afadhali kampa abakyalina ku sente ono ali wano ajja kunyigiriza onalemba ensonga eyo gyogera koji se mukama wange njala kujjukiza nti Uganda era ine ekitongole ekyateekebwawo kusengejja omutindo eyo si nsobi nti bannayuganda nti no bagaana ebintu ebikolebwa wano naye lwa nsonga ebbanga byonna ebintu ebikolebwa wano gavumenti abantu abo babikola ebawadde permit okukolera wano era ne bikonebwako ne stampu ekyo kikole kigende mu katale naye si kya mutindo lwa nsonga kyogamba nti nsobi si nsobi gavumenti erina capacity egoberera buli kintu ekisobodde okuba nga kiva mu kampani okujja mu bantu era no kikuŋŋunta bulungi kintu ekiteekeddwa kino kiteekeddwa so bannayuganda sigamba nti beetamiddwa nkola kikiri njala kuzzaayinza gavumenti era ntuuka ne neebuuza ne ŋŋamba nti oba bannayuganda balina obukulembeze obutali bwa bannayuganda kubanga ekyamazima gwe tosobola kukkiriza okubanga wazaala olina famire yo noba nga gwe ebintu ebitali bya mutindo gw'obyojagaliza ebirungi ng'obikola ki nze njakuwa kyakulabirako nze nali nnyumyako ne muzeeyi wange mabegako naŋŋamba ekyamazima ffe twagulanga ekintu nga kya bbeeyi naye nga kigenda kubeerawo kumala akaseera nga mugula brand egi omugagga n'omwavu bwanze tunatwa capacity ekifuna togenda kukifuna ne bwe okifuna manyi okifunye lubeerera ng'ofunye omutindo si ku bye bafuna kati ate ng'enkya kigenda kuba tekiri ofuna ekintu nga kiri ku mutindo ogugwanidde so kitegeeza tuyina amabaafu omwana ne bwakubako nassu eyatika essaawa eno mukama wange Uganda ffe tuli mu mbeera nti buli kimu kyakusabira nga kyakusabira so nze njala kusaba na Uganda essaawa eno nze nyina munayafuza omugwe nali njogerako naye ne mugamba nambuuza kati kuba yali tuli mu kwewa evaluation obukulembeze bwaffe tukike tusobodde okuweereza ne mugamba ekisinze okubanga kitusobola okuweereza bannayuganda essaawa eno kwe kuwagira Kyagulanyi gwe ne bozimba oluguudo essaawa eno oba n'olima oluguudo n'omuntu awagidde Kyagulanyi abantu bamutegeera nnyo okusinga gwalimya oluguudo lwaki essaawa eno bannayuganda bonna beegasse wamu nga ekirowoozo kisinga okubeera ekikulu kwegatta wamu okubanga bajjako gavumenti ya Museveni ne banne kubanga tebakoze bulungi ekyamazima tebakoze bulungi so buli kimu kiba kyekikola kiri ku substandard kitegeeza okwejjako enkola eyo yonna soko ojjewo abikola ne banne then oleete gwe basuubira nti bagenda okukola ki kugenda mane sigama nti mu mbeera mbi naye bannayuganda tuli bakoowo tweyanziza ebirowoozo byammwe mwenna jukana tusinzira wano ku Lubalusewa TV mutugoberere mwebale kutugoberera mukama mwenna abawe kimukola ki akasembayo obadde osiibula mbadde siibula yesu okumaliriza oyinako badde oseseemu waliko eggaye nti ebbaafu ennaku zino omwana ne bajubako ennasu eyatika nazzi kuno ng'abaana abato babanaaliza mu bbaafu nga teziba na buzibu naye ebbaafu z'ennaku zino omwana olina munaaliza bbali ng'omuyira buyizi amazzi agava mu bbaafu okulaga ebbaafu ereke kwatika wadde ogamba kisebo kansoke nzire ku ekyo nti kyewuunyisa nti wane Uganda wosanga kampani ng'ekolekitinga bikadde scrap plastic yennyini nga gwesaanuusa neddamu nekola plastic kati oŋŋamba otya nti osanze akacupa kamaze emyaka 2 kavutandisa ovunda nti ogenda kasaanuusa oddemu okola ebbaafu enebeera ku mutindo matiri yakolanga amabaafu baalinga bamukola muki akadde kano yaggwayo bw'oyogera nno ku nsonga eyo emitayimbwa gy'ennaku zino ogwegulira kyekyo naawe bino betwagamba amasomero ba steel benda kati ffe tugyegomeza ffe bennyini n'engalo zo nti oli anoonya scrap n'afuna ebibaatibaati byonna ebintu ebikadde
ne bagenda ne babisanusa ne bakolamu omusumaali kati omusumaali ogwo kyokka ate era nga munange wagambye nti UNBS kakasa omutindo nejja nekikoonamu negamba nti kino kigende ate bamala okikoonamu aye ne bajja mu maduuka mu bikuubo ne bajja ne babayo ne bagamba bunwi kino biri ku mutindo kyokka bye batutte kampani gyeva babawa ekintu ekinnumya nnyo omutwe lwaki okwata owedduuka n'otagenda ku kampani owedduuka labirako bulabizi mugempaako kaleemu nti kyawa nti kampani ate ne babiyoola kali bwe obuzibu obutulina mu Uganda nti obukulembeze kasita bufa taate waka kasita obeera nga abaana balaba maama buli kadde osamba nga bw'oyagala abaana baba baagala nnyo mama baba tebasobola kuddamu kuwa kitiibwa tebali kwagala n'obulabe n'olubeererwawo bonna ebiseera bisinga omuntu omukulu n'aba agudde ku ddalu bano abalala bala nikubalaba nga abatategeera ensonga lwaki baga nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka buli kimu ne bagamba ekyennyanja kasa kifa omutwe buli kitundu ekirala kyonna kiba kifu mpozi ekirala kyembadde nsembyayo nti ku luguudo luno olw'emunyonyo gye babadde bagoba abantu nga muganda wange yagambye ku kalica singa bagambye bannayuganda nti buli muntu alina obusobozi okutunda ebintu ebya kalica ng'obiina mu bungi tubawadde space ku nguudo zino mujje muteekewo kuba abakungu abo bangi baliyo nga baagala okubigula osobola otekawo ekikapu n'akyegomba n'agenda nakyo ebitenje bwe babyagala buno obukobo byonna buli kimu bakyagala bino ebisepewo ebyembugo obidesigninga bulungi ne bajja ne bakigula naye obuzibu obuliwo nti bo nga mukulu yagambye nti accountability olaba ffe tubeera mu Uganda muno ne babikola ne mugende nambolo okola mu mpiira n'osanga esepewo y'olubugo nga bagiguze bagidesigninze bulungi nnyo singa kiyagamba nti muteeke craft oyo w'ebyobuwanga bwatyo ate street yandibadde designed bulungi okusinga kati ngeri tweyanzege pozi tuyina akalala kembadde njagala okubanga mpisaawo nti ekyamazima tuyina ebintu ebitukutteko nga tuvuddeko ku nnaamu tuyina ebintu ebitukutteko ekintu nga kitabukidde nno ddala sinakindi abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe ensonga eno ekwata ku ttaka kikyesitegeera tebakoze kimala tuyina abantu abalimu tugeze be bawa obuyinza balinga be bawa obuyinza ku ttaka be ba RDC nsooka okwebaza RDC waffe Ali Shafiki Nsubugo w'Nansana oyo no at least agezezaako mu Nansana n'omulago nyizo okwebaza ndowooza ye RDC Mbabazi oyo Wakiso naye asobodde okubanga at least akwasaganya ku by'ettaka noza gwenyizo sembyayo ye Minister Mayanja omukulu oyo akoze ekisoboka okulaba nti abantu abayigiriza ettaka ate nga abazza ku mataka ne ekyammalamu amaanyi alinga atalina buyinza bwankomeredde nti ekyamazima aba yakabazaayo ne wabayitawo eddakika bbiri waga nti ate waliyo omukulu okuva egindi yagambye muliddeko singa neba kooti ogambako kale ne wali wajja nga ate yalaga asinga ku minisita ki obuyinza ensonga enjala mbadde nja tugyogereko okwo kuba ekyamazima abantu bafiirwa obulamu abantu bafiirwa ssente zaabwe ku kigambo kye bayita ettaka wekyatuuka kati gavumenti ya Uganda tekyayi akadde kaniriko tekyalina kyesobola kusolovinga ku nsonga za ttaka ekisooka yo nga yo yezireese etya waliwo omanyi abaganda bwe babaako ensonga ze boogera okusinga ku kyettaka obukulembeze obuliko buvaayo ne bugamba nti abo basosoze ne batwala nnyo era ng'abasosoze njagala ombuulire muganda ki yagenda nkole n'agula esiko ya mayiro y'ettaka gwobimanyi ebyettaka obimanyi ani gwomanyiyo naye mbuulira wano abantu abavudde mu west ne bajja ne bagula wano square miles and square miles of lands naye ng'ate nabyamankwettu bwe baliyo bate baliiwo lwaki wenvaayo abaganda bavaayo ne bayogera ku kibagamba basosoze ensonga z'abalaalo waliwo abalaala bali laakaayi abasooka baali mu laakaayi awo ne bajja ne beesenza ku ttaka n'ente zaabwe gavumenti kyeyakola negamba kati tugenda awo wennyini ne basasula abantu abaali ku ttaka eryo ne babagamba tubalese wano ku busente obutono naye bagenda mu mambuka abaganda bwe bayogera ku ekyo nti bannaye bano abalala batuzinze babagamba abo basosoze Uganda yaffenna naye mu mambuka abalalo bagenzeyo balumye n'ogwengulu ne bagamba oba kusasula ttaka temujja ddi basasulira wano ffe kye twagala mulalo okuva wano ekisooka bulalo si tribe
Bulalo tribe ki wano Uganda nti muga Uganda ya fenna mulalo tribe ngomanye tribe ya balalo tribe ogimanyi wano mu Uganda ne bagambe tribe tetugimanyi mu Uganda era tujja bakkiriza era government uli eyogeza birimi nibo bagambe tugenda kubagoba wano ate yo mpuli ambo bagulayo mbutuufu nebo nga baga nti bakolagana ne ba chiefs abamu ne babawayo obusente abalalo be bano benda bengoma abo omulalo ye muntu ata ndoza mu kuveda yaba talina kubeera na wantu we alina kunoonyeza nteze kyakulya omuddo ogugwawo n'asenguka n'agenda oyo ye mulalo talina kubeera wantu wamu kati ente ziba zizeezo kikitamanyiddwa abeeri mu mambuka bagamba bwakyanga kumachanga amagana gente gazze ne bagamba fa batalabe nga amagana gasala ku kaluma gayisewa kuba kaluma zo kola amagana nga gasaletera mu nnyonyi oba isimanyi naye ensonga z'ettaka wano government yene eriko tekyasobola kuzigonjoola zaagaana zagirema kubanga yezikumamu omuliro ekyo tekisoboka kati okuyogera ku nsonga z'ettaka bazigenda kugonjoola gitya nsobola kugamba government eriko tesobola zigonjoola esobodde okujja enajja empya kuba erijjadde yerizimalawo yensonga ne bano basimanga basono ripooti simaya bubbi bwa ssente eno government erina kyesobola kukolako olaba nti mu government erijja olaba nti bala disi balina kye bakozeewo ku kyettaka abamu naye Mwami Museveni ye muntu akuweesa guno nga gutadde no wansi kyakuwadde kigwe akikwate nti akuwa wano buli muntu n'alaba nti yeggwe naye nga kiri yakutaddemu ekijinji tokola kino obuyinza balinako obutono bwe basobola okukolako naye obuyinza obwenkomeredde mubeeramu ate basinya bawe nagamba amasimu ne gava waggulu aradisa asobola okujja n'agamba nga ye mutuufu n'alaba abantu nga bali banyigirizibwa n'abagamba nedda kino kikolebwe bwe kiti musoke mulindeko bano balina ebibanja byabwe kale musoke muteese nabo tewaliwo temulina kubaka kabukasi kubasendera oba mubawaako kiki temubakaka kuyingira mu nteeseganya nga tebazaagala esimu neva waggulu olwokuba bawamu ne bana abajja bagoba nabagambe ensonga ziveemu kati gwe RDC ng'omanyi nekyabujja ku kya cabinet nga babalanda akusudde ng'oli ajja agende babalanda amugamba oyo toddamu kumuwa mulimu oba olina kukka wansi bagamba kulayinga lo ng'ebbaasa kuba weyeebaka tebamuyadde akanyegenya nasalawo nakita naye nga bandikoze ekyamaanyi okutaasa naye abamu nga bugambye RDC Shafiki nabo bakola kiko kye basobola naye singa baba n'obuyinza obusobola okukola ekintu ate bandikodde ddala nnyo amiina Honorable ku kyettaka okyogerako oti ttaka nga lifuuse ettaka ekyamazima ze bwe ntunula ensonga z'ettaka n'okusekaseka lwaki nseka otusekerera nga ate abantu bafa nsekerera bannayuganda naddala abatudde kyesirikidde mabegako nali era mpuliriza ebigambo bya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba gwe bw'oba ng'ogamba ebyobufuzi tebinkwatako then saga kyogera naye nali yagamba oli musiru kubanga ebyobufuzi gwe byotayakwogerako nti tebinkwatako bibitamininga ekyokulya kyogenda okulya waka kya ssente mmeka naasobola okufuna ekyokulya ekyenkya ekimisana n'ekyeggulo oba naasotwala omwana ne musomesa oba kati njala kuba kyakulabirako ffe kenyini tebanakyadde emyaka 15 twasomera nka 7 ez'obuugi naye kati essaawa eno muwala wange alina mmala kuba na mitwalo 5 ogenda okusoma goka owulidde hanze musika pasita yange mitwalo 5 nze we nasomera mu primary nga tusosola siringi 10 olw'obuugi ttaamu owulidde so kati mukama wange lwaki ngamba bwetyo nti bwe tuba tetwekutte wamu anyigirizibwa natandana kubanga anyigirizibwa twejjeko ekizibu tetugenda genda mu maaso nze njala kuwa kyakulabirako myaka nga 5 mabega buli omu yali anoonya ttaka lya kyapa okitegedde era ng'ettaka ery'ekyapa lya bbeeyi ku ttaka erya Buganda erya Kabaka naye essaawa eno abantu bayayanira okugenda okugula Kabaka okusinga ekyapa nno kitabuse kuba ekyamazima oba n'ekyapa nga kiramu amaze n'ekyemyaka nga nakyajjajjaawo omusajja n'ava eri ng'alina ekyapa kyekimu
naye yajjawo kimusinga obukulu ekyaki sitegera mu byapa bino omuntu aleeta ati ekyapa nga nyina ekyange ekikadde aye naye nakirera nga kiri mu format nkadde yennyini mukama wange balina chemicals babiyiira ne bikaddiwa wano mu Uganda buli kimu kikola kisoboka tekitegeeza nti nakireese olupapula lukadde n'okulika luyulise nga nakyo kikulaga kituufu kuba ekikifula ekituufu information akiriko signature zijjawo ziri ez'abali signature z'aba so njala kugamba kiriwo ekito kuba ka gavumenti yaga kiberebwa ekityo tolina engeri gy'ogenda kuwamba mu Buganda nga tolina ttaka agenda yasooka yali yakugenda mugende mubazaalemu mwalaba nga tekikubagiranga nga tekibamalidde ne mugende mubajje kuki bakatabiranga bawala babo babazibidde baganye babazaalemu ttaka essaawa eno Uganda yonna kigisaasaanidde babegako wali eri ng'okugenda obugenzi mu bawalabu ogenda naye kati essaawa eno bugenda n'ofunayo ssente z'oteekeddwa ofunayo naye kati essaawa eno omwana omuwala mukadde waatunda poloti 5 ku 10 n'agitunda miliyoni 5 mwana agenda ebweru naye omwana mu myaka 2 n'akomawo ng'alina miliyoni 6 kitegeeza bw'obalirira ssente eza transport ezamutwala Entebbe ne ssente ze yalyako ne tayimu gwakubisizza ng'ali ebweru okwegamba expense nga gamba ne bwakoma abatakyasobola kugula agisanga nti kati ngeri mu miliyoni 2 oshegedde so mindset change kukkiriza bannayuganda tusooke tukkirize nti akatono ke tulina mu mbeera mwe tuli then tutule wansi tulenge strategy tugenda kwejja tutya mu mbeera eno ekisinge kubeera ekikulu kyekiri kinnakugambye okwagira Kyagulanyi n'ebigendererwa bya buli nakinoomu okubanga tujja ku gavumenti okay tewa kigenda tukola bulungi okujja nga tufunye gavumenti ya bannayuganda yes Katabi tuyinza kumalawo tutya ebyapa ebyeweeka nze nagambye ensonga eriemu bukulembeze ebyapa byebyeweeka obitegedde iyi okutuuzaako ekirala nosanga ettaka limu nga liriko ebyapa 3 ebitaaliwo edda lwaki bizze kati ye lwaki abajja n'ebyapa ebiweeka era bava ludda lumu Uganda wazejjo Uganda tugibaddemu ffenna abajja n'ebyapa nga bagamba wano wange toyinza kugamba square mile namba nti gwe yongo omuntu wagijewa bwamwe teriyo ttaka bana abagula wana ettaka ewabwe teriyo mataka wali obuddeyo nti west nsinga nnyo kugenda mu west nti bagobya abantu 10 ku ttaka wali okiwuliddewo kyabika amawulire togalaba agaayo ngogalaba nzinza okubasigalaba naye nga gogalaba anti waliwo tv zaayo ne radio zaayo usanga na beji ebiri bwekyo walina ki wali olabye ekyamazima bagobye ku ttaka okubuuliramu akatono ebizibu okwetolera eggwanga bingi naye amawulire gali nnyo mu central waniino era olaba kati gwoli munnamawulire olaba osobola ogende nakaseke nga bafunye nga waliyo stories nga 10 n'olwensonga teriyo bannamawulire bangi nga boolaba wano kyobola ebyano biraba nnyo naye abeeri baba tebakimanyi nti amawulire gasobola n'okubayambako kati osobola okuba nga mu west nga gyebiri naye nga tebalina ebabiisiza ekyo nkifunyeku gwe okaka kati naye nga nze amawulire mangi genda bagaba tebagala kweswaza oli asobola ogamba yino oyagala kukola otya ng'ate ffe tuli mu buyinza nkugamba ebigambo bino obubbi bw'ettaka buli sponsored ng'omukulu bwakugambye toyina ngeri gy'osobola kufugamu muntu nga mugagga aye tosobola kusula mu bbanga ng'onoofuga omuntu era olina kusobola ku ttaka bw'ogenda okufuga toyinawo ttaka oba olina kulijjawo olina ddi mu bbako obubbi ensonga lwaki munnanga agambye nti basooka ne babasindika mugende bakya cross breed mugende mubazaalemu awo tuba twanguyira obbasensera ate kitasoboka obubbi bw'ettaka wano
bukyali bunene nnyo ate nga si bwakugonjoolwa kati tuyinza kubukolera tutya tewali kyakukolebwawo kimu nkugambye ekigenda okukolebwa kimu gavumenti kuvaawo bwe libeera ekyuse obubbi bw'ettaka buli kendeera ebyapa ebyewekebwa ku birala biriddizibwayo toyinza kuŋŋamba nti ono yafuna ekyapa mu 1997 gwe nojja n'ekyapa kyo nga kya 2017 n'ogamba bakuguzizza ani yakuguza ani yakuguza naye ebisa bisinga ne basente bebateekako emikono ebyapa ebyo tibirako basentebe oli agamba nateesa ne gundi endagano ne tugikolera mu balooya se basente babaleetera kiwedde ne babawa akasente babayambeko okubatuuza wanti ne baba bagoba abantu okubanjula bo ogwabi gwa kwanjula naye nga kizibu kyakusanga nti sentebe alina we yatadde omukono ebyapa babikolera eyo ne babireeta naye nga sigamba nti oba waliwo omuntu ababayambyeko oba ow'okukyalo naye nga ensonga z'ettaka gavumenti ekyalina kyesobola zikolako ate kooti ate kati olaba ate pulezidenti waba awadde RDC obuyinza n'agamba nti kooti esobola kukola kooti order RDC n'ogigaana kati kooti eba erina buyinza ki wabula kituufu kooti weba esobodde okulaba ensonga nekola kooti order nti ono yaggitaka kuno ku bukyamu ate RDC alina obuyinza obusinga kooti okusazaamu kooti order naye kati sijja gitekesa mu nkola omusango guddeyo mu kooti gikuva kati awo obuyinza buba ate obuyinza omalayo emyaka nga 5 kati awo kooti eba erina buyinza ki kituufu honorable kiki oza kituyinza okukola ekigambo kiri kimu kyokka kyokka ekituufu kye tusobola okwogera kukyusa gavumenti eno naye njagala kugamba nti okubeera kw'emivuyo gy'ettaka wano mu Uganda tekuli just sponsored ye agenda eriwo si bavujjirizi kala bavujjiriza lwaki tabaye bavujjira lubaluseewa ye nteekateeka eriwo nze njala kuwa a record nti essaawa eno mu Uganda tulina platforms eziramula ensonga ez'ettaka ezisoba mu 5 nga bagamba bw'ogenda mu kooti egenda kubanga ekuyamba ku nsonga z'ettaka ate wano oba osobola okugenda ewa RDC n'akuyamba ku nsonga z'ettaka ne basindika ba RDC babiri naye bayina n'otukujja buli omu n'akontana ne munne ne bagamba nti waliwo akakiiko ka State House nga kanakola ku ttaka ne mabegako awo nawulidde president yakoze appointment okuba ennya ly'omwami oyo ndyerabidde oba ye ayebale bukiri bwe kityo yamu appointinze ajje abe nga yakwasaganya ensonga z'ettaka naye nga ne bana abalala bonna tabajje ku ground oshegedde kitegeeza ate ono oba teyamuwadde mission ki n'okwekuba okuba kujja kubeeramu kyenkugamba Uganda yensi inga mulimu n'abantu abakola organization nga yaabwe ngezze kulamula ku ttaka naye ate nga nayo gavumenti juzi wano muganda waffe yafiiridde egomba sobi ninga naye akulaga yaliko ku pregundi ku program emu ku TV emu nga naye akulaga alina amaanyi ag'enjawulo agasobola okugonjola ensonga z'ettaka agasinga n'abapoliisi asinga ne kooti sabo nze njala kuwa mawulire twaliko ekatalemu awo wano juzi wano mu matugga wano twali tulina RDC essaawa eno RCC wekawempe bamuyita mwami ndidde waliwo eka ziri 13 awo katalemwa ninga balese sobi n'ekibinja kye kirizinzeeko naye ne RDC yayita ina maanyi gamala kujjako sobi naye nga njala kujjukiza nti ekigambo RDC kitegeeza resident nga kitegeeza ye mukungu wa president abeerawo nga president aliwo kulwa president kakachapute mu Luganda oyo president bataliwo oya naye nga sobi ku maanyi galina akulagata mu maanyi asinga era nze mwami ndidde nagenda ne bakansala abaaliwo batuyita tugende tubeerewo nga bakulembeze naye omwami sobi kigambo kyeso gamba mwami ndidde gwala disi wa wano ngamba disi kumanyi ngete bakungambye alabika yabagaba
So kitegeeza njala kuddayo ku kinabagambye mu ntandikwa eno si tekiga just sponsored okuleeta emivuyo ku mataka naye ye agenda ya gavumenti ekola ki lwaki mbagamba nti agenda bwe twali tujja wano oba njala nga mu 2000 vanilla yali ku bbeeyi ya kika kya waggulu vanilla kumukuba bannayuganda baali bamufunamu nnyo sente nga gavumenti ngetoyagala ngeri gyetayagala abantu bagagga bayita mutigo bawita mulinga omulidde mujukira nti omuntu alima mulinga bwamukungula agenda kuba mugagga fugge nga mulinga anatera otuuka mu kukungula n'asooka agw'ebbeeyi nga omuntu batemye vanilla waabwe yenna yenna bamumaze muki mu nsuku kati essaawa eno ogenda okwesanga nga ate egundi ya vanilla kilo emu eri 36 naye nga juzi baamutema owulidde so tebeera just sponsored ebeera agenda ya gavumenti kyekiri kyenankuzayo kya president wange Kyagulanyi Robert Sentamu kye yakugambye nti nogooba togamba toyagala byabufuzi then oli musiru oli mutumbaavu kuba ebyobufuzi byebyo ebikulemberamu buli kimu so mukama wange njala nange kumaliriza nga mpumbawumba olunaku lwa leero nga bwe kiri nti ebiwayi byonna ebyagala okulwanyisa okumalako mu President Museveni birina press conference ekatonga njala kwongera kuwuliriza beetuuseewa naye nasembye okumanya nga bayiye bataliyoni ya oba bombo yonna bagiye katonga tebakuzengeze kumanaamu bagenza agenda so naye nga nze njasaba bannayuganda twesabire kuba buli kimu ekijja wano mu Uganda tekiri kulwa bannayuganda kiri kulwa muntu sekino okay nga tuwumba njavire dda kusaidiyo nga tuwunzika mpaayo abakulembeze batano mu kisanja kino kimulimu mwennyini Mugombe Nansana ne Wakiso kale Wakiso ene waffe nnyo si yonna nga gyeyita ne wano gwe boomanyi waneeno njagalayo batano nga at least sofa batambuza bulungi emirimu sebo mukama wange ompadde ekigezo no kinene njagala batano simanyi oba oyina bakulese bakusabye osobola okubanga ombuuza ebibuuzo ebifa nze njala kwebaza banna Wakiso obali awo ne Nansana municipality yonna nti ezimu ku constituency eziwagidde enkyukakyuka Nansana yemu nze twagenda ogenda mu buweereza ekisanja kiwedde nga Nansana yesingamu okubeeya NRM naye essaawa eno Nansana yemu ku government yemu ku constituency ezalonda gundi opposition njala kwebaza bonna nze sigenda kunokolayo nengenda kwebaza abaweereza bannaffe bonna abali mu Nansana nti ekyamazima tukole ekyo kyetaagisa okulabeka nga tuyamba abantu baffe abantu tebatulonda kuba nti byefe abasinga naye baatulonda lw'ensonga nti bakooye bali mu mbeera embi ate njala nakwongera okwapiiringa eri bannanansana mwenna nti bwe mulanga tetuweereza bulungi kuba tetwagala kubanga tubaweereza naye naffe twagala nnyo okulaga enjawulo gye mwagala okuleeta naffe tuleetekawo enjawulo naye gavumenti toyinza kuŋŋamba nti Nansana ogiwadde sente miliyoni 2 zikole enguudo okitegedde tetusobola kubanga tubaweereza nga tetuweerebbwaki nja kuzza kubanga akantu ako njala tukoogerereko ddala nja kuba nkuzza unalebo okay nga nfundikira newu goza baani abakoledde obulungi guno oba tutambudde mu Nansana yokka mugwanga n'ogamba nti ono ankoledde bulungi ono mu department meeting akoledde bulungi okusookera ddala Robert Kyagulanyi akikubye n'akiggusa n'akomawo ne gye kyava n'akizaayo era okiggusa kyeki nti ebigendererwa ebyajja okukola kati abulako kimu naye ng'ebyera byonna bimazeeyo ekirala ngenda kwogerayo mubaka omu
bamuyita Lutamaguzi Semakula. Okay. Oyo nze ankoledde nnyo ye mubaka ayogera nga teyeerya ntama ekintu akyogera nga we kiri oba kikunyiza naye nga gaggambye ge mazima ate ye muntu ateetiririra ayogera amazima teyeetiririra ate ng'ensonga agiwanga bweri tasobola kujogera wano ekiro n'ajogera bulala oba n'ayogera ekiro birala emisana n'ayogera birala buli kimu akyogera nga bwali naye mpoza akasembayo omuganda ng'agambye nti Katonga kyemanyi nti Katonga basobola okuba nga basabye bawandiise ebbaluwa tulina ne bawandikira ku poliisi tulina oluku press conference yaffe wano kyensuubira poliisi eyinza okuba yabagambye nti tetulina abasirikale bamala abasirikale bakuuma summit naye kati ng'atakadde kano wootuukayo waliwo bataliyoni namba tweyazeege mwebale mwebenna abatugoberedde wano ku Lubalusewa TV jukira ntukyaza abantu abenjawulo wano ku Lubalusewa TV ne tubaako ensonga ezimu ku ezo zetwogerako ate neyo naawe gy'obadde tomanyi noba ng'ogitegeera. Lubalusewa TV tugenda kuba tukomyewo programu yaffe eyavumbula matuga second edition egenda kuba etandika mu Bunambiro ate nga jukira tugenda kuba tuleeta ne kaseeri ka film mugenda kuba nako mukalaba nga tutambula programu zitambula tulinawo n'ebyo byotamanya ebiri mu nsi ez'enjawulo nabyo weebiri tubikolako ne tuba nga tubibateerawo ne mbiraba nze Ajje Samuel okubanga akuweereza olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala.